Andi kakati nze mukunja wa BTFM program sisimuka mu ndobe so wangame nkukubireko. Mukunja mukana wange je bali kusitu. Kale sebo. Kakati sigera kuyisa wala muganda wange. Naino omukyala nga ayina olubuto. Olubuto lwali myezi 5. Olubuto ne luvaamu mu kuziika omwana oyo omwana yamuwa sister we. Yesi yajja yamuweereza buweereza. Yete yajja kuziika teyaziika. Kati muganda wange ntaata wayise omwaka mulamba. Kati muli nebuuza. Omukazi ddala kinamukola ki? Kakati gwe baleeta omwana wagenda n'oziika. Ate gwe walina okuziika bw'obeeranga bazadde b'olubuto oluvuddemu temuziika. Kyova olaba n'omukazi teyajja. Kakati gwe kikuluma ki? Ekinnuma mazima ddala kati wayise omwaka mulamba ekinnuma oli nebuuza omukazi namukola ki? Timulabako wadde kati mwaka mulamba. Timutazikwata takwata ddala kati wayise omwaka mulamba. Tebadde nsaba ontaaseemu emunkubirireko ku oba okutegeera ekituufu. Sebo nakufiira omwana nakufiira omukazi ekikyo namukola okutuusa okugyamu olubuto n'okuziika n'ataziika. Nkugambye teyalina kuziika, mwe temuziika. Bakuyitaani? Bampita Bernard mukama wange. Ate ye yaani? Ye Shamimu. Kale beerako tovaako. Kale sebo. Hello? Shami? Wandi sebo? Jebali? Kale sebo la jebali. Kakati? Oba oliwa? Nze nkola mu kitongole kinoonyereza ekya poliisi. Okola mu kitongole kinoonyereza? Ate onoonyereza ati? Anti kakati waliwo omuntu eyazze n'akuwaabira omusango. Mbadde njagala ojjeko wano tulabe engeri gye tukikolamu. Yamba poliisi naye kuyambe. Kuyamba ku poliisi njiyamba ku mu nsonga kyani oyo? Omwami gwe bayita Bernard Lubwama omumanyi? Bernard Lubwama. Mbucho ya naye mbwate kati kiki. Kakana jangu ku poliisi tulabe nga tulabe. Nze nkoleyo ki ku poliisi? Togenda kujja? Sigenda kujja sebo mpozi ngombuulidde nsonga ki? Tombuuza nsonga. Guno mulimu gwange. Yamba poliisi naye kuyambe jangu tuyite mu bintu kigenda twala eddakiika nga 5 zokka ogende. Sebo saagala onnemereko, saagala obeere musiru kutuuka ku eryo ssa. Saagala onsiruwalireko. Nze simanyi na by'oyogerako. Kyenkugamba ja kali kajanja muleke wewanyi omuntu omukambwe gwomukwate empola mutomupapya akali kajanja gwondabako ekirevu mpita mbuzi tomanyira ojja gundi kakati katwenoonye twenoonye oba twenoonye ze tontiisatiisa. Bernard akunoonya wajjamu olubuto kakati yakuwabidde etteeka lya Uganda terikiriza kujjamu mbuto wajjamu olubuto lwe oteeka okusasulira nga ate akutaddemu ssente. Lubuto ki lwe najjamu oyo omusiru bw'ayogerako? Teyali bbaawo nojjamu olubuto ate nodduka n'omwekweka ng'ovudde mu ddwaliro. Nannaayi nyabo wanjise wajjamu olubuto poliisi ekunoonya ogwo musango tukutwala mu kooti. Etteeka terikkiriza wano mu Uganda wakikolanga ani yali akukkiriza walina buzibu ki obwakugamba okujjamu olubuto? Nze sijjangamu olubuto sebozo omwana wange namuzaala oyo yamanyi yeetetenkanye yeezuule. Ate wamuzaalanga wali mu ddwaliro n'omwana wamala okulujjamu n'oluweereza n'okuziika ne baziika. Nedda sebo afande sibwe kiri omwana ate n'omaliriza togendayo na kulima kubijja omwana amuloosa. Amuloosa? Musiru kamuloosa. Eki?
kabuzi ke kamuloosa sijjaga mukubuto omwana wange namuzaala afande muyina nali njagala Bernard naye nga njagala n'ateekamu ssente nnyingi nnyo nga naye amanyi nti ndi lubuto. Omusajja akuteekamu ssente ze kakati olubuto n'olugjamu. Saalugjamu afande olubuto nze omwana wange namuzaala naye nze Bernard. Mwana kyamuloosa. Ate omwana gwe baazika gwe wamuwanga oli mu ddwaliro. Nze namulinda nga Bernard anemeddeko bulala nze nagenda mu lufula wali nga ngula buno obubuzi embuzi evuddemu olubuto nga nzingazingaako nga muwaya amanyi naye byaloota byeyeeroosaloosa ebyekigwagwa nze Bernard yeebereremu. Bernard yannemerangako omwana olubuto ng'olubuto lwe yeesibako olubuto si luwe olubuto lwa musajja mulala nange ne mulima nti olubuto luvuddemu nange ne ngenda wali mu lufula nengula buno obubuzi obuvuddemu mu mbuto nemuzingiraako nemuwa lwaki saagenda kuziika sisange yabatwalira omwana wawe gwe baziika kabuzi buno obubuzi obuvuddemu obuto kati nno ye omwana amuloosa nti togenda kumulimako lwaki wamukyawa bwotyo ne bannaye naye nno banaye Bernard akabuzi ke kamuloosa tansiruwalira nako yamanyi byeyaziika nze manyi yaziika akabuzi omwana wange waali kamalira na budde tankooya bannange ogiwulidde ogyogerako ki Naka. wangi ssebo Webale kuweereza. naye bale kuwuliriza ssebo Nga siriikirira. owange mwana gwe Musajja wo nga bulijjo basooka kwabula zikusooka atali kuvaamu na kuwuliriza. Alifiira kukinda bulijjo omuziki DTFM. wallahi Kakati ku nsonga kwembi naye bannange mu butuufu omukyala alimba nnyo oyo. Omwana kyabu gwe bazinga n'abeera akabuzi bakazinga mati olowooza tewabaawo njawulo n'akagundi ako. nze naawe Amanya yenze kayita bene misaatu nkizibeka kiri mukandeko oyimaloodi. Ensebo. Kakati ku mulamwa oyo omukazi nga kisiri n'ekyo kikazi. Ate omusajja kitaba akola ebyebuyiya mukazi mulala oyo amwesonyiwe era ebyomwana abiviireko dda wakole magezi malala tekayita bene misaatu. Nakachwa wangi nyabo nze mama Gaddafi Kibuta bannange beetaaga awo waliwo omusajja alemerako n'akutama wallahi luno kaboka muwala ku BTFM ekintabo ky'omuziki ekisinga kagenda kajjudde kakoma kajjudde Amot yogera ng'omukyala njogere ng'omukyala wangi omwami mwawukanye emyezi 6 buli omu agenze bibye divorce biki twatugende enyabo asitudde naawe ositudde ava mu motoka aga nti oyinza otya okufuna omusajja omulala myezi 6 omanyi kyoba nkomawo okola otya bwe tukomawo gwokola otya of course twali kulonzalonza bwe nkomawo njagala ogonde saagala ondeetera ogwo guloboozigo